Balamusizako baganda bange mwenna abalawangaalira wonna wonna gy'osinzira okulaba YouTube channel yaffe eno Gomba TV ewaka. Leero ndeese eki? Ndeese ekifuula. Ekifuula oba mu luzungu kiyite Indian Mallow. Luzungu n'Oluganda tujja lwogeranga. Naye oyala kutereeza nsonga za waka, oyala kutereeza nsonga za mirimu, oyala kutereeza nsonga mu bulamu obwa bulijjo, tuula kkalira beera ku laba vidiyo eno eggweeyo, oba onyumiddwa subscribinga, likinga era commentinga. Tutandikirewo n'omugaso ogusooka. Ekifuula munnange gwali eyo ampuliriza oba gwandaba, kisobola okuvumula eddogo. Mu bulamu bw'ensi eno bwe tutambulira, osobola okubaako n'omuntu nga tolina kye wamukola era nga tolina ky'omuwalanira naye n'akubaako n'akuloga. Ogenda kukola otya okwevumula eddogo? Ogenda kufuna ebikola bisatu ku kifuula. Ebikola bisatu ku kifuula ebitaliimu kituli na kimu. Obikwate ogende ofune amazzi g'ennyanja. Zeni oba omaze okufuna amazzi g'ennyanja, njagala ofune owantu nga tonaabirangawo era nga tosuddamu kusuubiramu oddamu kunaabirawo. Ofune n'ebbensani oba ebbaafu nga mpya. Okwate amazzi g'ennyanja ago otesuulemu ebikoola ebyo obikunyulekunyulemu ebikoola ebyo bisatu bye nkugambye emabega awo. Ogekwate ogeeyiire. Nenjala onsabe okikole emirundi esatu egy'omuddiŋŋanwa z'ennaku ssatu eriddogo ogenda kuba omaze kukola ki? Okulyeyambula. Ka tweyongereyo n'omugaso omulala ogw'ekifuula. Tuneeyongerayo n'omugaso omulala gw'ekifuula. Njala obe onaabe okuyiira amazzi ago ng'olamiriza nti kino ekifuula kifuula eddogo lyonna. Ogenda kweyiira amazzi nga w'olaamiriza. Kino kifuula kifulula eddogo lyonna. Awo ka tweyongereyo n'omugaso omulala. Ekifuula kino kigenda kukuyamba ng'olina omwagalaawo ng'abuukabuuka, omukyala oba omwami ng'abuukabuuka nga tomutegeera. Ogenda kukwata ebikoola ebyo obikwate bulungi obikaze, obikolemu ensaano. Obiteeke nga mu byokulya oba mu byokunywa by'omwagalwawo as long as mwagalana, oba musaala oba musajja. Zeeni oba osobola okukwata ensaano eyo nnyini n'ogikwata n'ogiteeka mu bizigo n'obyesiiganga nga mugenda kukola ki? Okwegattanga n'omwami wo oba n'omukyala wo, oba n'oteeka mu mazzi n'onaabirangamukko ensaano y'ekifuula. Naye oba onaaba olaamiriza ti kino ekifuula njala kifuule omwami wange akomewo gye ndi, oba omukyala wange njala mufuule akomewo gye ndi, abe nga akola ki? Alabe nga alaba nze nzekka. Ekifuula kino ddagala nnyo ku ggwe omuntu alina ensundo kansobole muzitegeera bulungi nnyo. Wonna we ziri, oba ziri mu feesi oba ziri wansi mu bitundu by'ekyama, kuba ensundo ezo olumu zikubako mu bitundu by'ekyama. Gwe ow'ensundo ogenda kukola otya? Ogenda kufuna ebikoola ebyo okikwate okikunye, ago amazzi agalimu ogayisenga ku nsundo eyo, okikolera ebbanga eriwerako onoogenda okulaba ng'ezo ensundo zikuweddeko. Naye kirala omugaso gw'ekifuula. Ekifuula kino kigenda kukuyambako okufuna obuganzi mu maka go, ku mirimu gy'obeera wamu ne mu bantu b'owangaaliramu. Ogenda kukola otya? Ogenda kufuna ebikoola by'ekifuula ebyo obikwate obiyenge obinaabenga ng'olaamirizaako ng'ogamba kino kifuula kifuule abantu, mbeere nga njaayaanirwanga, mbeere nga njagalwa, mbeere nga buli we ŋŋendanga abantu bonna banyaayaaniranga buyaayaanyizi. Osobola okikola ng'okikolera omwami wo kubanga yayaayaanira ggwe, omukyala wo kubanga yayaayaanira ggwe, ku mirimu gy'owangaalira babe nga bayaayaanira ggwe. Buli kimu nga wokimanyi babeere nga bakola ki? Bayaayaanira ggwe. Naye kirala omugaso gw'ekifuula. Ekifuula kino kigenda kukuyambako okunoonya omuntu eyakwekyangirako oba okumufuula. Njala ofune ekifuula oyite n'oluyito omunekanoonya. Nenjala ofune owantu ogenda obinyookerezanga. Ebikoola bino by'ekifuula bigenda kuba bikalu. Ogenda kugambanga kino kifuula omutima gw'omwami wange, omutima gw'omukyala wange, yonna gye yalaga akomewo. Luno luyita omwami wange oba mukyala wange gundi ne gundi gye yalaga lumuyite lumukoowoole. Ti ono kanoonya anoonya omutima gwa mukwano gwange. Oteekawo n'amannya ge byonna gy'yagenda kugenda kuba eddagala lino kuyambako omukomyawo.
Eddagala lino n'olikolera akabanga ligenda kuyambako okukomyawo omwagalwa wo. N'omugaso omulala, ekifuula kino kiyamba omukyala gwe alemera mu nsonga. Ogenda kukikola otya? Ogenda kufuna ebikola 3 eby'ekifuula ebitali mu kituli, ofune n'essere ebikola nga 2, ofune n'ebikola by'ensujju nga 2 oba 3. Obikwate obiyenge, obiteeke mu mazzi onywenga tampeko tampeko. N'ekintu ekyo ogenda kikola olunaku lw'osooka okugenda mu nsonga, ebirungo byonna obikozesa bulungi, kigenda kuyambako obutalisigala nga nnyo mu nsonga. Ekifuula kino kiyamba omukyala gwe alumizibwa mu ndira. Ogenda kukola otya? Ogenda kufuna ebikola by'ekifuula, ekifumufumu, ssere wamu ne kamunye, obikwate obifumbe. Onywenga tampeko emirundi 2 buli lunaku. Onosigala ng'onywedde eddagala ligenda kukuyamba okuwonya okulumizibwa mu nseke completely. Ekyo kirwadde naawe kikube nga omaze okkiwonya. Amazzi ago olina okuba ng'oganywa gakyabuguma. N'ekirala, ekifuula kino kiyambako ku muntu gwe ayagala okwongeza omusaala ku mulimu. Omulimu oyinza okuba ogukoleredde ebbanga ddene naye nga tebakola ki? Tebakwongeza ku musaala. Ogenda kukola otya ggwe? Munnange tuba ku mulimu, banno babongeza emisaala. Abajja n'abakadde bo bawongeza omusaala, gwe tebakwongeza musaala. Ogenda kukola otya kino ekifuula? Ogenda kikwata okinaabe oba ofune ensaano yaakyo ogiteeke mu bizigo. Olunaku lw'ogenda okumiitinga boosi wo omugamba okwongeza omusaala, kola bino: ogende omugambe boosi nsaba kunyongeza ku musaala, era ogenda kwesiga nga bino ebizigo ng'olaamiriza oti tikino kifuula njagala kifuule mukama wange, bwe kye mugamba asobole nga kuba nga akiwuliriza kibeere talatibu. Onoolikola bulungi nina eddagala ligenda kukuyambako okwongeza omusaala. Sseruganda, nze nagamba Gomba TV wano najja kusomesa, kuyigiriza n'okulaga abantu ki ekiyinza okukolebwa mu bulamu bw'ensi eno. Bw'ayagala kola ebyange bye mba nkugambye, atayagadde bireke awo. N'abagamba baba babuulira owaabwewe bwe ng'omunaku okutu okunkumula. Musubscribinge, mulayikinge. Alina ekibuuzo, WhatsApp number yeyo eri mu screen yo. Bannange n'ekirala, Gomba TV tewabaawo omuntu yenna abafera. Gomba TV sirina woofiisi gye naakoze etunda ddagala. Wazira nsomesaako busomesa. Kwano channel yaffe ffe twajja kusomesa busomesa ne tutunda ddagala. Mukiwulidde, tewabaawo omuntu yenna yeerimbika mu linnya lyange n'agamba tulina woofiisi bweti ne wano ne wati ne bwe wati tutunda ddagala. No, tetutunda ddagala ffe. Ekifuula kino kiyambako omukazi ali olubuto ng'olebedde okuzaala. Olubuto lwo lwezezza emyezi 9 n'okusobaasobamukko tozaala. Ogenda okukola otya? Bagenda kukwata ebikoola ebyo obiyenge onywekokko. N'omugaso omulala era ekifuula kino, olina bizinensi erina bakasitoma, kati bakasitoma bakendedde. Ogenda kukola otya? Kwata ekifuula kino okiyenge okimansemasenga mu bizinensi yo. Oba ekirala ogenda kinyookezanga ogamba kino kifuula nfuulula bakasitoma bange bonna abapya n'abakadde gye mwalaga mukomengawo nga muyaayaana nga mudduka musobole okumpagira sitooku yange egende mu maaso. Tubagala nnyo abalabi ba channel yaffe Gomba TV ebaka. Tusingane mu vidiyo eddako.